CBS kutusaako programu ekiri ewala omuli amawulire agabuusibwa amaaso agewuunyisa ganyuma ate nga gayigiriza. Ekizungirizi nno kyatututte yogayoga mu nsi eya United States of America ng'eno nno amawulire ge twasanzeeyo ga mupaatiri mu Ekereziya Katolika nti akizudde awatali kubuusabuusa kwonna ti Omukama Katonda atuula mu ggulu mukazi. Pulogulaamu eno ekiri ewala ku 88:8 yalaba omwoyo gwe nga gubuuka mu mubiri gwe, olwo nno malayika ne ziguddukira ne zitandika ku lugendo olwamutuusa mu ggulu ewa Mukama Katonda. Toswa musajja wa Kabaka Wamala Barunabba ng'akutuusaako ebinyuma omuli ebya bulijjo n'ebitali bya bulijjo eby'ensonga by'obadde obuusa amaaso n'ebyo by'obadde tomanyi. Omulungi awuliriza, tufuna abantu bangi abajja batusaba programu zino ez'ekiri ewala okubaddiramuko kwezo ze twakola mu biseera ebyo, naye tulondobamu ezo ezisinza okufuna okusaba okungi. Naffe ne tugamba nti olw'abawuliriza baffe abaagala okuwulira ekyo ekyaliwo ku kiseera ekyo tukibaddiremuko, ne tukkiriza. Era musajja wa Kabaka ow'ensonga Wamala Barunabba n'akkiriza okukuddira mu programu ezo nga bwe zaaliyo. Amawulire agasinga okukwata abantu omuwabiro mwe mwali omuko eyasaba okumuddiza ebintu bye yatwala mu kwanjulwa eri omuwala ng'omuwala amwanjula eri bakadde be. Era eggulire eddala eryasinga okubakwata omubabiro oba lino lye baasinga okusaba erya pulezidenti eyayisa amateeka amakakali nga agamba bannansi okukungubagira kitaawe. Ate n'eggulire eddala eryakwata omubabiro mwe muli abantu ab'ekikumi okwatambulira ensonga mu kiseera ekyo mwaka oguwedde ogwa 2021 nga ku bano mulimu ne bannayuganda. Musajja wa Kabaka ow'ensonga Wamala Barunabba abawuliriza batwale mu maaso. Tubalamusizza bannaffe mwenna abatuwuliriza wano ku laadiyo Kyabasa Famma, laadiyo Buganda, laadiyo ya Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda, omukutu guno ogwa 88/8 laadiyo ey'obujjajja. Kano nno ke kadde aka pulogulaamu yaffe ekiri ewala, nga pulogulaamu eno ekiri ewala era nga bulijjo okuteekateeka n'okukwanjulira pulogulaamu eno ekiri ewala, nze musajja wa Kabaka munnassinga ow'ensonga Wamala Barunabba. Njagala okubeebaza emirimu gyonna gye musobodde okukola n'okutuusaako engalo. Musajja wa Kabaka munnassinga ow'ensonga Wamala Barunabba akyatutuusaako amawulire agatali ga bulijjo mu pulogulaamu ekiri ewala. Omulungi awuliriza, tukyagenda mu maaso ne pulogulaamu yaffe ekiri ewala, ndooza mujja mugiwulira. Anti bwe tuba tumalako era omwaka bangi batusaba okubaddira mu pulogulaamu, era n'olwaleero ndooza mugiwulira ekyatambula bulungi nga bwe yaliwo mu Krisimasi y'omwaka oguwedde nga 25 Desemba 2021. Amawulire ago agabuusibwa amaaso wano musajja wa Kabaka ow'ensonga Wamala Barunabba n'agajjayo n'agatutuusaako. Pulezidenti ataddewo amateeka amakakali mu kujjukira taata we yafa. Okyawuliriza pulogulaamu ekiri ewala wano ku laadiyo Kyabasa Famma, era nga musajja wa Kabaka munnassinga ow'ensonga Wamala Barunabba nze nkyakutwala mu maaso, era katweyongereyo bwe tuti. Mu ssabbiiti eno mu pulogulaamu yaffe eno ekiri ewala wano ku laadiyo Kyabasa muleeta kumanya omukutu guno ogwa 88/8 laadiyo ey'obujjajja, empendu zaffe yatusemberezza eby'e North Korea. Ng'eno nno ge twakujjiddeyo ga mufuzi waayo Kim Jong-un eyayisizza amateeka amakakali ennyo nga bajjukira nga bwe giweze emyaka 10 kasookedde nga kitaawe President Kim Jong-il afa. Kaakati e North Korea bajjukidde olunaku Kim Jong-il lwe yafa, era ng'okujjukira omukulu ono kwa kumala ennaku 11. Kwatandise ku Lwokutaano oluyise nga 17 Desemba olunaku lwennyini lwe yafa, era nga kugenda kukomekkerezebwa nga 28 Desemba nga lwe Lwokubiri lwa wiiki ejja. Mu nnaku zino 11 bannansi ba North Korea bonna tebakkirizibwa kuseka yadde okumwenya, nga kuno kuba kuyisa maaso mu mukulembeze yafa. Kyokka ate mu ngeri y'emu mu nnaku zino 11 tewali akkirizibwa kukaaba, nga ne bw'ofiirwa tolina kukaaba, era ne mayiti mulina kutereka ntereke okutuusa ennaku zino 11 ez'okukungubagira omukulembeze lwe zinaggwako, olwo nno ne mulyoka muziika omuntu wammwe. Era mu nnaku zino 11 ez'okujjukira omukulembeze Kim Jong-il, abantu tebakkirizibwa kunywa kitamiiza kyonna oba okufuuweeta ekintu kyonna ekikyusa obwongo. Mu nnaku zino 11 mpaawo omuntu yenna akkirizibwa kukuba ndongo oba kikiri. Tewali muntu akkirizibwa kukuza mazaalibwa ge, nti banaagakuza ng'okujjukira omukulembeze kuwedde.
ng'oggyeko amateeka gano ag'ennaku 11 ez'okujjukiriramu omukulembeze ono, North Korea era bulijjo emanyiddwa olw'amateeka ageewuunyisa g'otomala gasanga walala wonna mu nsi. North Korea kimenya mateeka okuwuliriza ennyimba engwira. Oteekwa buteekwa kuwuliriza nnyimba ennansi ezitali ngwira. Kimenya mateeka North Korea okukuba simu ng'egenda bweru. Bw'okwatibwa ng'okuba simu ebweru wa North Korea oyinza n'okuttibwa. North Korea kimenya mateeka okwebakira mu lukiiko oba ku mukolo gwonna nga President Kim Jong-un ayogera. Okwebakira oba okusumaagirira mu lukiiko kaba kabonero ka bunyomi era bwe bakukwatako bakutta. Tekikoma naawe okuwa ekyo kyokka, naye n'okulaba obulabi omukolo ogwo ku TV n'osumagira oba ne weebaka kimenya mateeka, era singa wabaawo akulaba ng'oli ku TV olaba omukolo omukulu kwali ne weebaka oba n'osumagira n'akuloopa, mwattu bakuvunaana. Kimenya mateeka okulengezza n'okunyooma President Kim Jong-un n'abooluganda lwe bonna, era okukikola otwalibwa nti olidde mu nsi olukwe era ottibwa. North Korea abakazi tebakkirizibwa kuvuga mmotoka, zivugibwa basajja bokka, so ng'era n'abantu ba bulijjo nabo tebamala gakkirizibwa kuba na mmotoka, zisinga kubaza abakungu ba gavumenti. North Korea okunywa enjaga n'okukozesa ebiragalalagala tekimenya mateeka, era tebalina musango gwonna gwe bayinza kukuvunaana. North Korea kimenya mateeka okwambala jjiini, nti kubanga ngoye engwira. Akati abo banywanyi bange nga Julius Mulemi abaagala ennyo jjiini, North Korea temwandisoboddeyo. North Korea abantu bakkirizibwa okulaba emikutu gya TV 3 gyokka, ate nga gyonsatule giddukanyizibwa gavumenti. North Korea abantu tebakkirizibwa kufuluma nsi eyo kugenda bweru okujjako nga gavumenti yerina kyekutumye. North Korea teriyo intaneti, wabula eriyo ekitimba ekyabwe kibayita intranet, nga kino kiriko ebyo byokka ebisengejjeddwa era ne bisunsulibwa nnyo. North Korea gwe munnansi si gwasalawo omulimu gw'oyagala okukola, wabula gavumenti yekusalirawo nti okusinziira ku bwetaavu obw'ensi. North Korea eriyo emisono emitongole egy'enviiri, abakazi gye bakkirizibwa okusiba n'abasajja gye bakkirizibwa okusala, nga bw'osala oba okusiba enviiri ezaawukanako n'ezo osibira mu kkomera. North Korea gavumenti yesalawo gy'onoobeera okusinziira ku nkolaganayo ne gavumenti. Okubeera mu kibuga ekikulu Pyongyang olina okuba n'olukusa lwa gavumenti olw'enjawulo. North Korea teri muntu akkirizibwa kuba na linnya erifaanagana n'erya pulezidenti aliko, n'olwekyo kati mu butongole North Korea teri muntu mulala yenna ayitibwa Kim. North Korea teri ddembe lya kusinza, era mu butongole nsi etakkiririza mu ddiini. North Korea buli muntu aweze emyaka 17 kimukakatako okwenyigira mu kulonda nga kubaddeyo, lwakuba ate omuntu omu yekka mwattu ye yeesimbawo. North Korea bwozza omusango n'abooluganda lwo nabo babavunaanirako. North Korea okuba n'amasannyalaze gavumenti yerina okusooka okukuwa olusa. North Korea bwe mukola embaga abagole mu mbiriri kibakakatako okulambula ekibumbe ekya Kim Il-sung eyaliko omukulembeze w'ensi eyo gwe bateekamu ennyo ekitiibwa. Eno nno ye pulogulaamu yaffe ekiri ewala wano ku laadiyo Kyabasa. Ayagala okumanya ebisingawo ku ggulire lino, genda ku muyungagano gwa kompyuta ogwa intanet, ogende ku kibanja ekya mirror.co.uk, byonna ojja kubifuna bulungi obitegeere era obiggwe ennyalwe.